owa El Cambio essaza erya Buddu ne ttiimu ya Liverpool be bali mu studios ekiro ky'olunaku olwaleero mu nteekateeka eno nga bwe tugenda okubeera ng'ate tutambula yenze tamukedde ngalo Matovu Ronald Jjuko waali Sylvia Sabrina waali omukulu gwe bayita Ndawula Albert wali mu byuma then n'ebigimusa okuvako mu kampuni ez'enjawulo omuli Yala Falcon Green Pulse Unifat n'endala nnyingi Farm Supply bakutuusa n'ensigo z'ebirime byonna ez'ebika byonna kw'ossa n'eddagala ly'ebirime n'ery'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba enkumbi n'ebirala bingi balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli ennyaanya emboga watermelon carrots n'ebirala bingi Farm Supply basange mu kibuga eky'e Masaka wali ku Wood Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja w'ogenda okubeera nga tobasanga ogenda bakubira essimu noti 7 9 30 925 noti 7 noti 9 30 osobola okubeera nga tofuna bannaffe aba Farm Supply ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi abali mu studio zibana abana twagalako babiri abagenda okubeera nga tebagenda ku round eddako etandikira ddala olunaku olwokusatu nga bwe twasobodde okubeera nga ate twakutegeezezza nambe amanyango Katumba John ovuddewo Mpogwe ekibuuzo kyo ekyawomwako programu tugunjuke ekolebwa ku mpewo za radio Buddu mpa obudde bwebeera ku mpewo n'abakola programu eyo programu tugunjuke ebeerawo ku Sande okuva ssaawa 7 paka 9 ekolebwa Omulangira Kalema John Bosco malayo kati nkutadde omuntu ne ngugamba malayo emirundi ebiri oba oyagala nkukolere ki answer incomplete ate nga wano pere tugabaako hafu manyisa abasomesa baagiraagira nga ne bakuwa katiiki kisebula akateekamu akasaze wakati ntibandawula muyiyiza banaine abasomesa bandawula Albert kozi ndaba musomesa tumulaba ebikalu ebikalu tubiraba ssebo nga biggumidde ssebo njagala oliize bulungi tutandika butandisi teweeraliikirira togwamu maanyi nze kati ku bibuuzo bino njagala answers zibeere nga zonna zonna nga zijjudde bulungi kitegede ssebo pozi wagira club ki bagira Chelsea Vipers ne Buddu Chelsea Vipers ne Buddu ekisooka Entebbe UPPC oba Gaddafi FC ani head coach waayo kiganye akuleza Godfrey Abdallah Mubi bakwirize kamu ekyokubiri ani president owa Uganda Boxing Federation kiganye akuleza Godfrey ntyo Moses Muhanji kamu basaba loze nkyamu ate tetukyakirizibwa kutuusa kati wasimbudde ekyokusatu omuzannyi w'omupiira gweta Nurudini Bunjo mpaka kirabu gyasambiramu Kitala FC the Royals nedda ssebo akuleza Godfrey Lugazi kikyamu tewali mulala alonda okay Namasa Ifri Lake so anse badde ku kibuuzo ekyasoose azanyira Entebbe UPPC tugende mu maaso ekirungi yambadde akajoozi ka Uganda Cranes kanyirira okukamala ate Uganda era leero tugoberwa kuba twali twambadde yeero naye guliko twakwiramu enyigi twali twambadde ako kakati mwogo omupiira ogwa Guinea ogwa Uganda ne Mozambique
Esebo. Mozambique kwe twakuba ennyingi si bwe kiri mbuulira musambi ki yali yeetimbye mujosi namba mwenda mwoga omupiira bamwita Uche Ikipezu mu biru mpaka busatu endesirira mutima ye badde manya agenda muwatomere ku Somalia naye tamuwadde muwadde ekisembayo Esebo kirabu kyakwata ekifo ekyomusanvu mu liigi eggwanga ya Uganda eya kampeni ya 2024 URA no yondo Byondo byani. yo Maroons FC. bakuweereze kamu era mwekolofoni egisigazi Buyondo Sebo. ogamba ki? Sina tabu. Tolina tabu taata. Yesebo. Osobola okukoma nsimbi Kyamabala akala amatendo. akala amatendo. Yesebo. Bakuwulira Ampulira. bulungi nnyo. Yesebo. Ekibuuzo kye ekyawo mwavu. Ye. Mukebeza munnyabira ku mpewo za Radio Buddu. Yesebo. Njagala ompe ebiseera n'obudde bw'abeera ku Radio Buddu. Kebeza munye abeerayo Monday paka Lwokutaano mu pulogulaamu Serukeera okuva ssaawa 2 n'eddakiika 10 kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 2 n'eddakiika 10. Katootagale. Ndabula badde atunulidde wano ng'akulinza otagale. Buyondo okankanye namu ngotta ekibuuzo ne ŋŋamba Buyondo tagwa ekigwo. Ng'ate namba saakulaba. Ajja kumusitula abo. Eh? Ajja kumusitula abo. Wangi Buyondo. Ekyo. Buyondo takino. Yesebo. Njagala ompa omusambi yali yatimye omujozi namba 4 Uganda ng'ezannya Mozambique ow'eggwanga lya Uganda. Kenneth Semakula. Kenneth Semakula bakuwe. Ekibuuzo ekyokubiri Ye. njagala ompe club yamalira mu kifo ekyokutaano mu liigi eggwanga ya Uganda sizoni ya 2023-24. KCCA. KCCA bakuwe Buyondo ate namba sagwanaasitula. Ekibuuzo ekyokusatu njagala ompe omutendesi wa Mbarara City FC. Coach Simon Mugerwa. Coach Simon Mugerwa. Bakuwe. Ndabyekaawo sebo nga kyaggwe mubuuza ye ku lukyamaliri ne kooki. Ajja n'angamba ebigambo bye naye kale. Ekibuuzo ekyokuna Yesebo. Ivan IMC wazanyira club ki? KCCA. KCCA bakuwe. Ekibuuzo ekisembayo ani president wa Federation of Motor Sports Clubs of Uganda oba FMU? Jimmy Akena. Jimmy Akena. Tuyisiza mbwangwe. Nambasa Wangi Sebo. kuli otya Ndi bulungi Sebo. ng'ogenda kusitula buwembo ng'agudde onomusitula Nja musitula. Nambasa takino ng'aguddeko nje kati mpa ebiseera n'obudde obwa morning sports update ku mpero za radio buli omuntu abijja. Ebeerawo okuva ssaawa 12 paka 12 ekitundu ez'okumakya. Ebeerawo ku makya ssaawa 12 paka 12 ekitundu ez'okumakya. Kuva ku Monday paka Olwokutaano. Nakomye dda. Why? Ate Nambasa yandibaddewo okuyoola abantu wansi ate tebayoolawo ye. Nambasa twamaddamu ebyange sinze nkumye naye era ansa. Twagala ansa ng'ejjudde bulungi nnyo. Pozi okyali mwizi. Yes, sir. Erudda wa? International School of Music, Languages and Technique Studies, Ebwara. Kati baba bavuka kabiri we kulungi bawulidde eddoboozi ati avuka bo tebaba na budde bwa kwonoona batandikirawo era bano batidde bagumu kamala
Buyondo kikola otya bwe babeera nga tewakira kuba mirembe naye era yesiza mu ddaaga ke kiwagwa wansi oli yamuyoolawo oba kiri ne vice versa. owange Exactly. owange Otaddemu mu luzungu. ekisooka Yes, sir. mpa amannya ga head coach wa kirabu ya URA. Abdallah Mubiru. Abudala Mubiru. Sola bikono mbango manya. Alega Godfrey Mm. Alexis Sabi. Kamu songora. Nambasa Wandise. institute yonayona gwagirina mikono kati yonayona gwagirina mikono woti kati kabere nanyini somero musinga amaanyi kati N'omuzungu. n'omuzungu omusinga amaanyi naye kasi oluganda talutegeera buli lwolwabiganda Tajja kubitegeera. oluganda ojja mugamba mubisoko ebisoko byo tajja kubitegeera omuzannyi mujusi Mustapha mpaka kirabu gyasambiramu omupiira URA. URA mujusi Mustapha talinyisangana ekigere kye Ali mu KCCA. kyamu buyondo kinga ng'owandika bw'okuutiza Yembadde mmanyi nawe. ansayo nfu endagaano ku KCCA yagwako nga twayiba mu staff ono ali ku Entebbe UPPC bamuyimba Kamala. Ekiddako Nambasa osigaza no bisatu bitambula speed. Ani president wa Uganda Netball Federation. Kigali. Alega Godfrey Sara babiri. Bamufutula emisinde yadda kati buno bulo bwa bulijjo oli ono Jocelyn Ukanda nga mukyemu n'abantu lwaki temuli updated nga mukyalimbya amabega nnyo tukyuse ku Windows. Nambasa Wandise. Uganda Cranes ogimanyi bulungi. Yes, sir. Gemu ya Mozambique wagigoberera bulungi. Iye. Muzanyi ki yali yetime ujose naba 19 mu yo game nga muna Uganda. Judise Mugabi. Judise Mugabi kikyamu Jamal Salim Magola. kamu Nambasa Salim abo wala baba simanya ina chocolate face Mwine ekirevu ekirungi. era yekire sima kiri bucho wekitekamu oyo kikachi oyo na ngabwe basoko okutegeera mu American Heights byonna byonna babigatira wamu ku Jamal Salim. Ekisembayo Yes, sir. kirabu kyamalira mu kifo ekyo16 mu ligi yaffe eggwanga ya Uganda ya campaign ya 2023-2024. Yali Jinja Lions, sir. Jinja Lions yalandise ddi eyo Nambasa yakabunjibwawo Buyondo byani. ntyo Aloha Hill FC. kamu Nambasa abo ovuse eddala kati bali mukunyira ku bonna balonda bulonzi sonobula naye gyatandikirawo. Aha, namba. Mbandisazeeko. Abakazi nga mwagala okubasalako amannya kati mati yali yagamba. Ate ono mwagadde bambi yagala ennya ly'ekika Eya Nambasa. Naye waliwo gw'oliyita wano. kati kulosa tuli kulumbe Kati biki ebyo byo? Waliwo mmanyi gwe ndiro biyita wano naye maama. nze twampitanga kinyerire tuli mu lumbe Yonjagaza ki? Ng'omuyisa otya? Kateregga, Yes, sir. ugamba otya? Ni bulungi. Oli bulungi?
Weddira ki? Mpologoma. Katerega. Wangi. Unyuti. Bulumi. Ekibuuzo kyo kiki kino? Okimanyi nti nno mu kika kyaffe tulina Katerega. Abalangi. Gw'oli wa mpologoma oli mulangi? Wapogoloma. Naye tamanyi. Program kadongo kamu ekolwa ku Mpooza Radio Buddu. Mpa ebiseera n'obudde bwekolebwa ku Mpooza Radio Buddu. Sebo ekolebwa olunaku olwa Sande. Saawa 10 mpaka saawa 1. Oho, bakuwe. Ziika maadi yagikoze jjo. Naye wiikendi tyabaddeko mipiira. Amaadi ne yeeyagala n'akuba obuyimba bw'ekirogo. Katerega. Yes, Wadde ng'ewaffe tulina Katerega naye era nja kubuuza ekibuuzo ekisooka. Mpa amanya g'omutendesi wa Police FC. Matiya Lule. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokubiri. Mpa kilabu omusambi Gaganga Geoffrey gy'azanyiramu omupiira kati. Ali mu NEC. Gaganga. Kubye ku mpagi. Sports Club Villa. Sports Club Villa. We. Akabonero kalamba. Katerega. Sebo. Mpa kilabu yamala mu kifo eky'omukaaga mu ligye gonja Uganda Senior B 2024. Dabu ya NEC. Bakuwe. Namba sabya wakusinga abantu basinga yalonze. Siwe kiri namba. Nedda. Katerega. Walise. Waba omusambi yatinye obujozi namba 13 Uganda ng'ezannya Mozambique nga Munnayuganda. Mpa amanyage. Elio Caprodos. Bakuwe Katerega. Ekibuuzo ekisembayo. Mpa amanya ga President owa Pool Association of Uganda. Kiganye. Webali. Wali. Ye Bob Trabish, ye President ow'ekibiina eky'omuzannyo gwa Pool mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Oli ku radio budde omuntu wa bijjo. Genda mu message zo wowandisa osindikira message ya WhatsApp oteekemu ennamba ya radio buddu noti 752988 noti 752988 oteekewo nagwo wagira akawungeza k'olunaku olwaleero obubaka butujja kubeera nga tetulusoma wali mu maaso nga tugenda okubeera nga tetukomekereza enteekateeka eno nga buli mu kubeera nga ate etambula. Njaga okutegeeza koko nnyongera okujjukizako gwe omulimi na bannaffe aba Green Crop Fertilizer. Green Crop Fertilizer kyekijjusa kyogenda okubeera nga toteeka mu nnimiro eyo mu kaseera kano wamma naawe onyumirwe. Era njaga okutegeeza koko anti kigumya emirandira, kikuuma obutonde ate nga kigoba olunyi mu ttaka. Ofuna amakungula amalungi era nga kyongera ekiriisa mu ttaka. Kiyamba ekimera okula amangu. Kale no kirimu ebika 16 eby'ebirungo ebigenda okubeera nga tebiyamba ekimera kyo okubeera nga kikula ku speed ey'ekika ekya waggulu ennyo. So gwalima kasooli ate oliddemu nga mulimi kubanga era oli mulimi kubanga ekikolo kiyinza okumerako emisooli kumpi egikwatamu ebimu 3. Emboga, ebijanjalo, green pepper, ennyaanya, emmwanyi, bbiriŋŋanya kw'ossa n'ebirime ebirala byonna kozesa Green Crop Fertilizer. Ekyamazima tojja kwejjusa, buli kimu ojja kubeera nga tokitambuliza ddala bulungi. Masaka wano ojja kubeera nga tokisangayo ate n'okwetoolwa eggwanga Uganda era ojja kubeera nga tokisangayo ku noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 7 83 04 00 26 ye Green Crop Fertilizer ekijimusa ekyo. Then bannaffe abavaleke restaurant njaga okutegeeza koko nti abantu bano mwanange abaana bano bagenda okuyingira mu studios wano abamaze okubeera nga ate bakolebwako bulungi ekyokulya n'ekyokunywa okuva ku bannaffe abavaleke restaurant. So gwe ayagala ekyenkya, ayagala ekyeggulo, ayagala ne breakfast, ayagala ne lunch, genda oli ku valeke restaurant ojja kubeera nga ate obasanga ku Hobart Street. Gwalina emikolo naawe ojja kubeera nga ate owa Mason ng'ositambuza bulungi ku noti 753 67
076535 noti 0735 osobola okubeera ng'ate ofuna bannaffe abava Lake Restaurant. Tugenda kuba nga tumulamuuko, then bwe tuba mukumulamuuko tugenda kubeera ng'ate tudda n'ekitundu ekyokubiri eky'ebibuuzo okuva ku wali ebiw'eggwanga tuva ku Radio Buddo. Bulijjo Radio Buddo dakiika 22 zezibulayo ziwera essaawa 5 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero oba ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Tukyali mu nteekateeka yaffe eyanaatamyeggwa era nga tugenda mu bibuuzo by'emizannyo okubaako emitala w'amayanja. Kale nno bwe byakalubiddemu mu lawundi esoose, lawundi eyokubiri asobola okwerwanako. Naye nga enteekateeka yaffe ne kutuusibwako Camfarm Supply so bakutuusiza eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yala Falcon, Green Pulse, Unipart n'endala. So Camfarm Supply bakutuusiza n'ensigo z'ebirime ez'ebika byonna akosa eddagala ly'ebirime n'ebyomuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala bingi. Balina ne germination boosters ezikozesebwa mu kusiiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo zonna. So Camfarm Supply basange mu kibuga Masaka. Bw'ojja mu kibuga Masaka oba otuuse era nga bali ku Wood Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja. So okumanya ebisingawo ojja kuba ku simu yaabwe eya 070 9 30 9 25 070 9 30 9 nyongera no bajukizaako Ron Sport Center mu kibuga Masaka. Ebyakabiwa ebiri abagala emijoozi egya Uganda Cranes weegiri, then emijoozi gya clubs emusinga okubeera nga mugoberera n'okuwagira mu Bulaaya emijoozi ebyo weegiri. Okubira ddala players version ndiya namba sajja ayambadde players version. So emijoozi ebyo weegiri obuwagira Chelsea, obuwagira Man U, obuwagira Liverpool, obuwagira Real Madrid, oba Barcelona. Versions ezo weeziri ne versions endala nnyingi. Abakalirako erinnya n'ennamba service y'emu tugibaweereza ku Ron Sport Center. Then abagala engatto z'omupiira, abagala zi fair play, abagala labeling azino batera amannya n'ebigambo ku mijoozi gyammwe gyamu tujja kuweereza ekisingira ddala. So ku Mutwe Complex kwe tuli mu kibuga Masaka bw'okkirira mu nnyendo yingirira ku mulyango omunene ye main gate oba ye main entry ku main floor eri ku luguudo olugenda mu nnyendo. Mulyango w'oyingirira olwo ne madam ali mu umbrella ya red waggulu ojja kulaba ekipande kiriko Ron Sport Center. Then ngire mudamu kizimbe ojja tusanga era tujja kukolako. So kumanya ebisingawo ojja kuba ku 0757 67 42 57 akosa 0741 95 77 06 ye Ron Sports Center. Muganda wange andisebe abantu bajjukiza amanya go tusimbule kirabu zowagira byovudde saagala wegana ekitundu kyo Tumba John Mpugwe Chelsea Vipers ne Buddu. Chelsea Vipers ne Buddu. Ekisooka Esebe Liverpool eno omuzannyi gwe yababbako bamuyita Luyongo Moha. esebe Liverpool yetimba omujoozi n'abameka yamubba kumwe isana Kuyonovian. Musanvu musatu. kamu yamubba misana tukutuku ng'ensi era wabweti. Liverpool yasanga kiwedde namwe bajja kubabbako kubanga mu nsi muno buli kyoba okoze mateeka kirina okuddiira ate nga ne muggulu woyinira osaabinga mirundi ebiri osaabinga ku nsi naye muggulu Katonda takuviirako bw'atyo. Ekiddako esebe Oscar Piastri muvuzi w'obumotoka obutine bwa Formula 1 esebe avugira constructor ki oba company ki? avugira Red Bull. Red Bull Racing neda avugira McLaren. bagwegamu distance gye watambudde mpanvu kati njagala obubonero bonna ebibuuzo byogenda okuddamu obiweereze distance eyo gye watambudde
ogisasule munnange naye ogikompensating. Omuzanyi Mohamed Salah muzanyi wa club ya Liverpool bw'ogatta kampeni ya 2-24-2-25 ne 2-25-2-26 alina omuwendo gwa goals zimeka eza Premier League? asatu mu mathematics wa calculator kugata n'oyawuza 30 kamu ebintu byane mata kusumbwa muko muganda wange mathematics nedda. okay kampeni odi ya 2-9 ino kampeni yakakupa goal emukitegeeza kugata kampeni 2 zite goal za 3 kangu nnyo. Ekiddako kane ekikumweka ndozo omanyi bulungi azanyira club ki? yaneze mu Dortmund. Mbakwebusa ng'osimbudde leeti ekisembayo mpe eggwanga lya Bulaaya lyokka olede lyamaze okufuna tiketi eya World Cup adda ku 2026 mu bufunze nga ggwanga lya Bulaaya naye nga lyakizogena mu World Cup wa 2026 Spain. Spain Portugal. wenabe omulala okay Sebo tewali. kamu tewali Bulaaya tenaba kutikisa ggwanga lyonna. Kateregga ali eri n'amagulu atadde ku mmeeza. Kateregga olina akanunamu obwongo ng'okaddiddyo katwala obwongo bwa namba. Namba sokutula okumpi nga omutaddeko akati wano kali mu mmununa byonna biddawo. Buyondo oli bulungi? Wenna oli mukkakkamu oli wakusanga nga bintu talina ddalu naye ofubutuka ebigambo eby'eddalu. Mark Flecken azanyira club ki? Bayer of Leverkusen. Leverkusen bakuwe. Charles Leclerc avugira company ki? Mercedes. Namba Red Bull. neda namba Ferrari. bakuwe Kateregga. Nagambye mugendereze Kateregga oyo. Kateregga ndibafiisemu akati nga kakunyuna buli kimu. Buyondo Sebo. njagala ombuulire UEFA mu mpaka eza World Cup ezigenda okuddako oba Bulaaya balina ebifo bimeka ebigenda okukiisa mu World Cup? 18. 18 nedda. Sebo 16. 16 webale Kateregga. Buyondo Sebo. ani yatimu mujozi namba 45 ku tiimu ya Chelsea? Romeo Lavia bakuwe. Kino si kyekisembayo. Mo Salah yasemba mu gemu ki okuteeba goli yasembayo eya Premier League? Liverpool yali esamba AFC Bournemouth. Gwagwa mmeka? Liverpool yawangulwa goozi 4-2. Gwaliwo ddi? 15 ogw'omunaana. Gwali luddawa? Anfield. Efanisi yali agufuula. Ate weefudde omugezi nawe. Namba waffe Omu yekka bwe tulina. soko muwa kyange oli waddemu n'okukyusa Yasooka waleka n'emukana bbiri. oli waddemu okukyusaamu Waleka n'emukana bbiri namba. oli waddemu okukyusaamu jjukiza abantu amannya Is a number sa Ibrahim.
Okay. Uvuddewo namba Sam. Yiridde Bwala ku International School of Music, Languages and Polytechnic Studies. Ate ekyalo gy'osibuka okyegaanye? Kiwala. Okay. Naye kansikakanye ku ddoboozi. Ekibuzo ekisooka. Yes, sir. Ani ye ttiimu omujozi namba 13 ku kirabu ya Manchester United? Watuyitidde ogu. Kamu. Namba sa. Wandise. Chelsea kufiira. Sinyo. Bwe mutera muweganira bannammwe munnange. Mubeeganira mu lujjudde. Ekiddako. Yes, sir. Muhammad Salah omumanyi aliko omuzanyi wa Chelsea nno. Yes, sir. Alina emyaka emeka? Abiri mu mukaaga. Olitooyeza nnyo. Kamu. Namba sa. Wandise. Waatwozezayo akantu konna konna. Ajja. Kampeyini ewedde. Chelsea yamalira mu kifo kyakumeka. Kyakuna, sir. Ng'osimbudde leeti bakwe busatu. Omuvuzi w'omutuka obutine bwa Formula 1 gwe bayita George Russell Yes, sir. avugira kampuni. Ferrari. Ferrari. Lako yagala nnyo motoka za Ferrari. Nekikyamu. Mercedes. Kamu. Akyabula ekimu. Namba satu teweerwanako. Batwala microphone teweerwanako. Ekisembayo. Yes, sir. World Cup eddako. Yes, sir. Uganda eri mu kulwana nnyo okulaba nti ekiika. Yes, sir. Mpa omuwendo gw'amawanga ogenda okulabikira mu World Cup eyo. Ana munana, sir. 48 busatu. Era musajja anagulwa yagala okukiza obululu busatu. But are those people are not serious? Okakibadde kite microphone. Kanze bwe nasomye si we baleese. Bamanamba. Olina omuwagizi wa wano bamuyita Agnes ali mu kirumbaawo. Nanda but you people are not serious. Lwaki temuva ku namba sa? Namba, oh my God. Umbe namba sajja. Naye olina bangi b'osinga osinze Ssaalongo. Zangu yagenda najja wano. Nsalo nebuzo baki ekyamutuukako obutajja mwaka guno. Ne Kalinda mu Butaala. Mudombero. Bannange. Ekibuzo ekisooka Kateregga. Yes, sir. Lando Norris avugira company ki? Avugira Ferrari. Avugira McLaren. McLaren. Bakuwe. Kingsley Coman azanira club ki? El Nassr. El Nassr. Bakuwe. Njagala ompe shirt number aliyondogana tujagenda okwetimba ku timu ya Chelsea. Kiganye. Katumba John. 19. Yangu namba. Namba sa Ivry. Abiri mu bbiri. Namba. Omuzungu amutanina. Sylvania.
Angambye erinnya lyawo naye ngeri gye mbadde nange njogera oluzungu limpuseko bisi. Agenda kwetimba shati 49. 49 gyagenda okwetimba. Kateregga wangi Mosala yakawangula ekikopo kimu ekya UEFA Champions League. Yali season 2019-2020. 2019 2020 nakumyedda Byono byona 2018-2019 2019 timu ya Liverpool. Kateregga kino si kyekisembayo, njagala ombuulire Africa erina ebifo bimeka mu mpaka eza World Cup direct slots? 9. Tolize na Albert Kuba ade. Kale okyali kwede bode mu vomijjo mwe bali nnyo bali ddala mu bulepera nga temujekumiddeko mu bulepera nga temuwuliriza olunaku olw'enkya tukomekereza round esooka era nga mwine Muzammil owessaza erya Buddu ttiimu ya Sport Club Villa ne club ya Arsenal, Musoboga Alan owessaza erya Buddu ne club ya Liverpool, Lukwago Shafiq wa KCCA ne Manchester City adde ne Muyombi ya John Bosco owa Vipers ne Manchester United bwe bagenda okubeera ng'ate bakomekereza round esooka ey'enteekateeka eno eyanantamegwa. Then ku lunaku olwokusatu tulyoke twolekere round ey'okubiri nga bwe negenda maaso n'okubeera ng'ate etambula era abagenda okuyitamu olunaku olwaleero nammwe ne bannammwe abayitamu edda twongera kibategeeza nti mwongere okubeera nga temukola research kubanga round ey'okubiri still okunywezamuko okugenda kubanga ate weekuli. Bannaffe abavaleke restaurant tubaagala nnyo mwe balire ddala agamba ki mudombero wewe kwira nga ate gy'oli ndabira ku rice omugambe tumutumiddeko nnyo nnyonnyini ddala. Kale nno mugendeyo ofune breakfast ofune lunch ofune supper gwalina omukolo osobola okubeera nga tobakozesa ensonga zonna n'ozitambuliza ddala bulungi era ku noti 753665 kuba ku ssimu eyo ojja kubeera nga tokwasa manager Abdu ate ne bannaffe aba Green Crop Fertilizer ekigimusa baaba ekikuta akati mu kaseera kano njaga okutegeezako ko kigumya emirandira akikuuma obutonde akigoba olunnyo mu ttaka ate ng'ofuna amakungula amalungi ayongera ekiriisa mu ttaka ayamba ekimera okukula amangu alimu ebikapu 6 eby'ebirungo ebyetaagisa ekibala okumira amangu. Gwena alima kasooli alima ennyaanya alima emboga emmwanyi biriŋŋanya akozesa n'ebimera ebirala byonna osobola okubeera nga tokozesa Green Crop Fertilizer embeera n'ogitambuliza ddala bulungi maduuka gonna wano okwetwa eggwanga Uganda ojja kubeera nga tomufuna bulungi era ku noti 752 noti 752 892 noti 752 892 oba noti 783 0400 26 ensonga zonna ojja kubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi mu kaseera kano. Njagala gendako mubaka bwammwe obuyitiŋŋanye ku mitimbagano ate tulabe butya bwe muwagidde abantu bammwe olunaku olwaleero. Akamuze 8 ye Radio Buddu Radio Muntu wa bulijjo nantamegwa w'ebyemizannyo 2025 tukyali ku mutendera ogusooka olunaku olwali mu studios tubaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Katumba John omwagizi wa club ya Chelsea Vipers n'essaza erya Buddu tubaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Kateregga Godfrey omwagizi wa club ya Man United essaza lya Buddu kosa ne Masaka Sunshine A4C akosa Buyondo Vianney omwagizi wa El Cambio essaza erya Buddu ne club ya Liverpool kosa ne mwana mwala gwe bayita Nambasa Evelyn omwagizi wa club ya Chelsea n'essaza erya Buddu. Leero mutandise ne mwana mulenzi gwe bayita Katumba John omwagizi wa club ya Chelsea Vipers n'essaza erya Buddu. Ekibuuzo ekyawo omwapu akyaganye ku sayidi era teyalonzeewo yadde akabonero akamu. Ebibuuzo okubirako ne mu ggwanga lya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 n'ebyokulonda n'abyesonyiwa ewamu omugatte mu local sports n'avaawo ne points eza 3. We tugenze mu international sports era azzeemu ekibuuzo kibadde kimu n'afuna obubonero 3 ebyokulonda era n'abyesonyiyira ddala ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 3 ewamu omugatte afunye points 6 yakutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero. Anezezaako mwana mwala gwe bayita Nambasa Evelyn omwagizi wa Chelsea n'essaza erya Buddu.
ekibuuzo ekyawa omwapu ku sayidi ye naye kyaganyira teyalonzeewo yadde akabonero ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda bambi byonna byaganye n'ebyokulonda yabadde yabyesonyiidde ddala era teyalonzeewo yadde akabonero n'akamu mu bibuuzo eby'ewaka we tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu bambi ebibuuzo bibadde bibiri n'afuna obubonero 6 era tugenza okubeera nga tuva mu international sports talonzeewo yadde ekibuuzo ekimu n'avaayo nga mumativu n'obubonero bw'6 era ewamu omugatte akuŋŋaanyiza points 6 yakutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero. Anenzezaako omwana mulenzi gwe bayita Katerega Godfrey omwagizi wa club ya Manchester United essaza erya Buddu akosa ne Masaka Sunshine FC. Ekibuuzo ekyawa omwapu yakizzemu bulungi ne tumuwa obubonero 5 ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda yazzemu ebibuuzo byabadde 3 n'afuna points 9 ebyokulonda n'alondayo obubonero bwe yalonzeyoko ebibuuzo bye byabadde 4 ankutte obubonero 9 n'engatako points 4 ewamu omugatte n'afuna points 13 okuva mu local sports we tugenze mu international sports azzeemu era ebibuuzo bibadde 3 n'afuna obubonero 9 okulonda yakwettanidde nnyo n'alonda ebibuuzo bibadde 6 ewamu omugatte mu international sports n'afuna points 15 nkutte obubonero 5 n'engatako obubonero 13 n'engatako 15 ewamu omugatte afunye points 33 yakutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero. Anenzezaako omwana mulenzi gwe bayita Buyondo Vianney omuwagizi wa El Cambio essaza erya Buddu ne club ya Liverpool. Ekibuuzo ekyawa omwapu yakiise bulungi nemuwa points 5 ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda yabikubye budinda n'afuna points 15 byonna yabiyise n'alondayoko n'ebibuuzo 3 kitegeeza enkutte 15 n'engatako 3 ewamu omugatte mu local sports n'afuna points 18 ne tugenda mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde 3 nemuwa points 9 n'alondayoko n'ebibuuzo 4 ewamu omugatte mu international sports n'afuna points zibadde 13 enkutte ye points 5 ezaawa omwapu n'engatako points 18 ziyafunye mu bibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda international sports n'engatako obubonero 13 ewamu omugatte afunye points 36 era yakulembedde olunaku olwaleero. Abavuddemu ye mwana mulenzi gwe bayita Katumba John omuwagizi wa Chelsea Vipers n'essaza erya Buddu akutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero ne points 6 kosa mwana muwala gwe bayita Nambasa Evelyn omuwagizi wa Chelsea n'essaza erya Buddu yakutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero ne points zibadde 6 ate nga abayiseewo ogenda ku mutendera oguddako ye mwana mulenzi gwe bayita Katerega Godfrey omuwagizi wa club ya Manchester United essaza erya Buddu ne Masaka Sunshine FC akutte ekifo ekyokubiri ne points 33 ate nga akulembedde olunaku olwaleero ye Buyondo Vianney omuwagizi wa El Cambio essaza erya Buddu ne club ya Liverpool afunye points 36. Kale eyo Silvia Sabrina okuva Egomba. Claude Gomba ni ani? Ngamba nzitokutalina lyakika endagazaaki. Tala waba oli bulungi? Sirina abaana ssebo. Tolina baana? Ojja bbaza? Ogenda kusoma fast? Nedda. Ojja bbaza. Kale amannya? Katumba John. Katumba John. Biganye. Biganye. Tulize omwaka ogujjudde ng'awonyedde. Si bwe kiri? Ese. Kale tumira ku bantu. Ntumirako jjajja wange gwe ndese ewaka. Omukyala n'alongotteeyo. Omulisi sayidi ki? Mpogwe. Mpogwe. Ntumirako abamperekedde kubalyawo ku reception. Yuko Sekyanzima. Mawejje Robert. Ntumirako abampadde entambula. Kuliko mukulu wange Mavini. Mukulu wange omulala Mama Jovan. Nentumirako Maado ne Rosia Sawamusanyusa. Ne bamemba bamusanyusa bonna. Nentumirako n'abasukuma abampadde vibe okujja wano. N'abawagizi bange bonna abadde bampagira olwaleero. Kiganye niyo omwaka ogujja. Kiganye ebibuuzo oba nalonze ekisimanyi. Walinye ku bbaasa? Bbaasa nakutte enfu kuba mu bbaasa zempulidde nga mbadde nzisobola. Akapande wasomeka. Naye nga nakutte enkyamu. Naye omwaka ogujja. enyo bwenna abangi bensinze kuba waliwo abatajja waliwo n'abaakoma mu kasunsula.
kati tuyanzike namba Wanjisiro. namba obadde n'obuwagizi namba Naye yanziza bonna abampagidde. ali munakati bakyakuwagira Yakomawo omwaka ogujja. kati ekyewunyisa ne gwobadde ozzeewo naye naye nga wagira gwe Yebale kumpakira. meeropula awagira gwe dani awagira gwe ndawula ebyanamba mbitunuulidde bonna nawe owagira namba neewagira namba sakigambidde wa Enteekateeka teyabadde ennungi naye omwaka ogujja mbasuubiza nja kudda. okuba ng'oli w'amaanyi Nnyo. kale namba tumira ku bantu bonnamba Nsooka okutumirako director waffe owa ku International School of Music, Languages and Technique Studies, omwami Kizaala Ozias. Yampadde entambula mwe najjidde, neyanza nnyo ssebo. Tumirako bayizi bannange abali ku ssomero abampuliriza, abampadde amaanyi kuba nze muwala nzekka abadde mwe bana abasajja bonna. Ne bazadde bange omwami omukyala Nakalema Judith n'omwami Kalanzi Vincent abali ekiwaala. Nakalema Nakalema Judith yeddira Mpologoma. mpogoloma olabwe yakutudde okumbyawo yeddira Mpologoma Kojja wange. kali kojjawo bwedda yakulonda Talina kisa yadde. Naye nga neeyanza bonna ababadde eyo nga sibalaba mwebale kumpagira bambi. Omwaka ogujja mbasuubiza nja kudda ng'enteekateeka nnungi. nkongera emesage nganda kumi nkulagiza zikuwagira n'amasamba kale tweyanzanye tweyanzege bwe tuno tubadde olunaku olwaliro tugenda kubanga tuwumulamuko then tudde n'eddakiika ezitako ez'enteekateeka tuba tukenke sports special nga bwe bigenda okubeera nga tebitambula tuyingira second round olunaku olugenda okubeera olwokusatu olunaku olw'enkya bwe tukomekiriza first round ey'enteekateeka eno eya Nantamegwa 2025 nga biri mu kubeera nga etambula abantu bekyazanga mwaliddemu nga balimi tugenda kuba nga tetujjaawo mu finals eza Nantamegwa tugenda kuba nga tubawulira olunaku n'ekifuuwa tugenda okubeera nga ate tujja mu finals eza Nantamegwa 2025 niwe balinyo bebalire ddala katuumulemu ate tudde n'enteekateeka eya Twatwenke Sports Special.